kati waliwo abaagala okuwummula naye ate ne bataagala kuyita mu mateeka ne baagala oba kuyita kukozesa kifuba oba kulowooza nti balina kugenda mu mpapula z'amawulire ku mikutu gy'amawulire gye banaawummulira ate ng'egyo si gye gyabayingiza mu magye. Bw'atyo omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Katumba Wamala bw'alabudde abajaasi abandyagadde okuwummula amagye. Ono agamba abajaasi okuwummuzibwa ensangi zino kifuuse kitundu ku ggye nga n'olw'ensonga eyo yenna ayagala okuwummuzibwa alina kugoberera emitendera emituufu mu kifo ky'okuddukira mu kkooti oba mu mawulire. Oyagala okuwummula yita mitendera amagye gajja kuwummuza kubanga si gwe mulimu gw'ogamba nti paka kufa olina tetugamba nti olina kufiira ku mulimu nga kalaayi mu magye kati ate kati kifuuse na kyangu kubanga buli mwaka tujja kubanga tuwummuza abantu ate nga n'abalala bajja abato nga bayingira nga naffe abakulu tukola ki tufuluma. Bino nno we bijjidde ng'obukulembeze bw'eggye lya UPDF bukyalemeddwa okukola okusalawo oba nga General David Sejjusa asaanye okuwummuzibwa mu magye wadde nga takyakola nga n'omusaala takyafuna. Bino omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Katumba Wamala abyogeredde mu nkambi y'amagye e Bombo bw'abadde awummuza n'okusibula abajaasi 545 okuva mu ggye ly'eggwanga. 747 RA that was 02031 warrant officer 1. Bano abawadde amagezi okubeera abagezigezi ng'ebyana by'emisota eri amalindiriza agalinze okubanyaga kakasimu kaabwe nga kw'otadde n'okussa ekitiibwa mu bakyala baabwe abagumidde embeera yonna nga bano bali mu kuweereza ggwanga. Naye tubadde tubakubiriza nti bwe baleme kutuuka bweru bajabirize nnyo olw'eka package ke bafunye oli alowooze nti ssente zafunye omuzindo zino nnyingi atandike okugamba babawe ate zinaalagawa kubanga ziyinza okulabika ng'ennyingi naye kasi totandika okuzikozesa bajja kulaba nga ziggwawo mangu. Kale tubadde tubakubiriza babeere beegendereza mu ssente zaabwe ze bafunye bazikozese bulungi. Bangi babadde n'abakyala baabwe mu biseera ebizibu byonna nga bali mu magye bali mu operation eno Arua, Ludawa, Gulu, Somalia nga abakyala bali nabo naye kati bafuna ssente ne baga nti abakyala namwe mu retiringe kubanga mwe mubadde bakyala tubadde nabo mu magye mu retiringe kati tufunye abalala. Nga bulijjo ng'alina basiibula General Katumba tagaanye bano kubajjukiza kuza kitiibwa mu kifaananyi ky'amagye nga bali eyo mu bulamu obupya. Abajaasi bulijjo bawummuzibwa ku mitendera 3 omuli okweyagalira okuwummuzibwa nga beesigamye ku mbeera y'obulamu bw'omuntu ku biragiro by'omusawo saako n'okusalawo kw'abakama baabwe nga bakirabye nti asaanidde okuwummula wadde nga ye tannaba kubasaba. Jocelyn Chibule, WBS TV, e Bombo ku Barracks.